Yes, right. Tugenda maso Elslaje Films natenga bulijjo entandikwa tandika butandisi. Stranger House Productions as usual. Ekyali ntandikwa film egenda maso nagambe nga bulijjo eminze nkuwereza. Kakati tugenda maso naye naku bbiri emabega. Katono nnyo tujjukire. Kakati waliwo omukwano wakati w'abantu bano. Jjukira amaka n'omulirwano guno gutandise okuba ni guwomoggoka. Omulirwano guwomoggoka. Ekyali ntandikwa film egenda maso. Ye mwana mulenzi Ashraf twicheleze ekyali tandikwa bali bagalana omukwano gwali gw'amaanyi baneeka nkubulire musajja kwe kumbe waliwo yali awulira ye muula muto w'omukyalo oli ekyali tandikwa film egenda maaso ono gwe bayita Nakato Blessing ageeka omukwano nga gugenda maaso gutokota mu kisenge eri omukwano bagwemetta balinga abesiga akazigo namugamba nti mukwano ku mukwano gwe nina gy'oli naye Katonda n'akuvaamu n'ekimanya oba n'ofuna omuze ogw'obwenzi namugamba tomanyi bakambwe naye ojja kulaba akanfaamu kumbe ono yali awulira bubi njagala weetegereze kigendererwa ki yamuganja kukuba obwongo obuli mu kitwe eky'ombuyiwe gwerega amaliva ago goyita Sunna Nyabula ekyali ntandikwa film egenda maaso ono gwe bayita Angel Namuga yageeka mwana weeri waifu idinda omwana we idinda omwana akyabazinga ekyali ntandikwa film egenda maaso ono yali awulira nga afa nga waliwo ekyali kimwabya ku mutima olw'ebyo byali bigenda maaso mu ndeeri alumizibwa omanyi kye bayita asala kubanga kusuubula ndibota nosanga nga ya bulega bukadde n'endibota zisala kuba ogigula tomanyi kiri munda kati munnange n'omukwano gumanyi okusala amagenda n'amadda ogula endibota ng'omanyi oguze ya mpale ya jjiini n'ogyogwe ku ndibota y'obulega ekyo kye bayita asala kale nno n'omwami ono yasuubiza omukyalo ono kakibeere ki ajja kulabika nti amwagala jjukira twolekera kitundu kyaffe ekyokubiri ekya firimu yaffe gye tulaba mukwano gwali muyitirivu nnyo yamugaa akamala okunywa ku tuzzi kwe kuyitawo ono yawulira ng'ajja kwe kwesonseka ekisenge kye olwo ono asigadde mu kikye njagala weetegereze firimu egenda maaso munnange omukyala alabudde omwami omukwano gwo weeguli naye tebagwagalamu mbaliga kati omusajja yafuluma mbwe ennyonta emuluma kumbe ono afuna akamwenyumwenyu omusajja ayitawo alagawa laba firimu omanyi mulaba mayumba naye ebibeera mu bayumba ogwo nga tomooni kati omwami yayitawo mpaka mu kiyungu ali mu kiyungu ali eno mukwepakira abaami abasinga emmere kwegaba bagirya mu ngeri ya mukoka ssaawa 24 kati kumbe ogenda okwetegereza mulamu azze mulamu ng'ajja mulamu wuuna ajjidde ddala ono ali eno ali ku kaakulya ka apo agenda okwetegereza nga mulamu azze entandikwa firimu egenda maaso nagaye bamuyita Ashraf twikirize mulinda kati okola ki ekyo mulamu sooka oterere naye mazima ddala kiki oyagala okukola ki mulamu nenkati olinga neerabidde mulamu weta olina obuvunaanyizibwa bwa mirundi 2 mulamu lekeraawo ebintu ebyo nga tamugjaako apo obadde okaleetera nze oyagala katwala wanamba emuwa kale nkuliise kulika naawe ebintu ebyo omukyala ali eri mu kisenge yeebase mulamu nagamba ensonga zikwata empola naye ndaba omululu guyitiridde naawe amaddu g'empisi kiki nange njagala kuweweeta ku kirevu kino nedda ekirevu kireke oli yategedde dda tekinnatankuuka etankuula kirevu ekyo leka nansooka olindeko kati nange kano kenfunya akacyansi kaakati nekigenda maaso kyonna mu nnyumba eno kirabika omwami ono yali yeefulukuta n'ayitawo alina okukoma n'ayitawo mpaka ewa muto wa mukazi we kati wuno omuwala atandise kubanja naye ayagala omukwano n'amugamba ssebo
omukazi ne waba taliwo tonfaako kyokka ngamba okuliisaako ogaana nange bwemba nyagala kulaba weekyanga bwekyanze nze toyina gyolaga afazaali nkwataako oba onkwatako kati oba toyagala kwatako bano lwaki oba tobakwatako nze nkwataako bumba omukyala ali eno naye yagenza okunywa amazzi ennyonta yabadde yakaseera oba yalubeerera ennyonta yabadde yakaseera oba yalubeerera efirimu egenda maaso njagala weetegereze tunulira alabika ajja kumba omutima gumwogereddemu ekigenda maaso sayidi eri bw'okigatagata ansi ekulema okufuna apaana n'asituka nage bamuyita namuga ya Angel kati mulirwana anywezeza agenda okuwulira asamba olujje tamuvayo yingira kaunankani tajaayo vaayo olaba obwenzi okukutira mu nyumba mazzi nago gambuze bulala balwaki tebasaze watermelon yeeyogeza kumba omukyala wunazze oli bulungi mwami ye kikimpulira ebigugu mu kakumbe waliwo yekwesa mabega wa firiji kati omwami amutayiza kati amazzi olwana nago bulwanyi kiki amazzi si kulwana nago naye amazzi ndowooza olidde tv oba yiyo kweri ekyamuyamba nga tv kweri naafuna ekyekwaso temuli mu firiji mazzi kankebere mu firiji nkalu you don't need to check. You don't have to. Of course, the fridge is empty. Let's go. Maybe we shall order another big bottle for the week. But please don't check the fridge. You don't have to check inside the fridge. You may even bother to see the other secrets. Kumbe waliwo omuntu afuuse ekyama. She is behind the fridge. She is very motive and demanding. Apo oli abadde agenda kugirya bagiwambye ono n'agiragalo ekitegeeza mu maka muno mulimu obwenzi omuwala ono bino abakyala batambula ennyo kirabika omwami w'omunju yakwata mu kibya kati n'ekibya kyagala omulundi omulala yenda Kato Blessing original names firimu egenda maaso njagala weetegereze nagambye okuva mu Emis Productions natenga bulijjo so nga twongera okutegeeza buli wa mukaaga tubeera ku Nice TV nga tukutuusako ekina Uganda Maria Kalyango akomyewo namuga Angel ku screen eno saagala bakunyumiriza bunyumiriza ate nga mwena abatugoberera ku mukutu gwaffe gwa Facebook omukutu gwaffe gwa YouTube nga tuzikutuusako VJM official twongera okubaaniriza okusubscribinga n'okomentinga Ashidafu tuichereze entandikwa firimu egenda maaso tulaba the snatch eno ekitundu ekyokubiri katulabe ludaba gye bigwera bagamba Elsraj yakugiwandiikidde Elsraj ate nga bagamba Maria Kalyango ye producer firimu egenda maaso eno saagala bakunyumiriza obunyumiriza na Kato Blessing yataddemu sound tutandika butandisi egenda maaso era nga na Kato Blessing editor firimu egenda maaso editor ate nga director of photography Elsraj ekyadintandikwa firimu egenda maaso directed VJM himself representing kakati ekiseera kino ekyobuliwo jjukira tukoma okulaba omukyala eyali atambudde mbunga agenza okulaba omusawo bamukuula erinnyo naye bwe yagendewo omusawo omukuula erinnyo twalaba ng'amaze okusomoka akapanda mu koona yasinkanayo neiba kyokka neiba gwe twali tumanyi nti ssekibotte ate alina gy'agabira essanyu ewalala kati wuno akomawo sebo yadde amuweese kiro oli bulungi namuga nti ndi bulungi konundi katulabe kaakati nno balabika banywedde batamidde ono engatto takomyewo nazo yamugamba ani asookayo kuba tetulina kuddirayo wamu olaba bananga abenzi babano obukodyo balina pulaani buli kaseera baba bayiyiza obwenzi bwabwe tewagenze nangatto ate katoyina ngatto nedda kantambula mpola naye tojja bayi babanywa bagiyita Snatch Part 2 Emis Production Elsraj Films a Strange House Production nagambye aba Strange House tuli ku simu 0703415308 firimu egenda maaso ayingira akomyewo
akomye wajjaaso babannanga abakyala mwafuuka ddi bakomando lengera akagoye ke yayambadde mbw agenda wa musawo bannange ne bwankubadde omusawo w'amanyono leero omusawo teyakuddemu ebirala abasawo bayinza okulaba saabenzi kyokka ewaabwe sekibote bayi ewaka waggule neyeetooloola omukazi wuuno komando efirimu egenda maaso kati ng'amugamba nti omukwano gwenkulaze obuzeemu ki yamubuuza omukwano gwenkulaze kiki obuzeemu ng'amugamba ndi ekyamazima tewali kyembuzeemu era kyenyinza okugamba me as one ekituufu omukwano mungi omukwano mungi kati ng'amugamba ekintu kyoyingiridde onoomalamu nakyo ekintu kyoyingiridde onoomalamu nazo nagambye tukutuusaako sineema ate nga buli lwamukaaga mujja tulaba ku Nice TV egenda maaso firimu yaffe weetegereze Snatch Part tujje tulaba kati ng'amugamba ekituufu ekintu kino simanyi oba ebigambo byayogedde jjukira omuwala ono muganda we kaataliiwo omwami amanyi omukazi yagenze kulaba musawo wabula obudde bwakiro kino kimuwadde advantage afunye amuweweeta obulevu bali wano bali mu kisenge bali mu kunyumirwa kati yono omwana yagamba tatya ekisookera ddala mwetegefu okusavinga baabwe wakati okuba ndi muganda we atambula nnyo n'ekirala yajjamu embuto nnyingi ng'akyasoma takyazaala nga mumanyi awulira yeewaddeyo omukwano gw'alina mungi ali mumuweweeta ekirevu oba ani amugambe nti wewali amasanyu goono kyokka gwe nze kankubulire ng'amugamba ebikolwa byogera kinene okusinga ebigambo actions speak better than words gwerinda omuntu omu ayinza okwogera ekigambo bwe kityo naye ssebo ng'ali siriyasi efirimu yiino weetegereze tugenda mu maaso kaakati onaakomawo ajja asooba akimanya atuuse leeti naye oba agenda kwogera bigambo ki laba omwana akagoye ke yayambadde bannange abazadde muweerere abaana naye ate mubatuuze ateekayo engatto ogenda okuwulira abagenda maaso n'ekikolwa ekikolwa eky'obwenzi kisanyusanya oyo gwe batannakwata omukazi ayingira ekisenge omukulu ali bize laba omukyala akomyewo omwami bannange abagenda okuula amanyo temukyavaayo kulikayo oddeyo kati nga mugamba ngaoyala obulire ngoye nani nze nafuusa omukyala eka ini obulire nalese mbutereezezza kati nga mbuuza ye oli aliwa twisha ye mutowe wali era abakumpi tabawala kale ye bwali alabika waali ayina waali uliriza kati nga mugamba naye ng'oluddeyo nti omusawo teyamusanze wabaddeyo layini netubeera mu layini kati ng'omusawo tatuuka bwentudde jjukira omuntu abeera ku appointment abeera atya mu layini eyo firimu yino nkiraba layini ebadde nnene naye kakati abasawo baba tebagize nga baluddeyo babawa ku kenge bamuwaddeyo kabbiya nedda akenge nkanywedde wa mukwano gwange erinnyo gwe liruma n'anywa omwenge wamma ndowooza omwenge gukendeeza ku bulumi bw'erinnyo omanyi waliwo omuntu akuddamu ebibuuzo ng'alinga keneka omusawo bw'otamusanzeyo n'ogenda n'onywamu mbu yamuwaddeyo painikira
nezimugumiikirizisa okunywa ku twenge. Kati mbuno omwenge gulayika gugoba obulumi bw'erinnyo. Waliwo ekintu omuntu kyagamba ng'olaba kwatidde ddala mu nsobi eyagenze mu ddwaliro okomawo otya ng'otamidde lengera senkaggale akeneka oli n'asituka agenda anaabe. Firimu yiino oba ono byayogedde bituufu. Mukazi ono tabanga yannimbye erinnya kumba agenda mu basajja. Laba firimu lengera koodi y'obwenzi. Ono obwedda babuuza ali wakumbe ali mu kava. Avaayo vaayo yanguwa. Ogwo omwenge gwawunya basajja ebagumugulidde n'ayongera okuvunza. Ayongedde okuvunza. Kati ono yawulira nga obusungu bwongedde omukwata n'akwata piro asazeewo okwebaka mu ddiiro. Yakwata piro asazeewo okwebaka mu ddiiro. Firimu egenda maaso, njagala weetegereze tunuulira. Kati kumbe oli agenda okumala okunaaba omwenge gwe. Omusajja ekisenge akyamusa, jjukira n'obukufu mukufu, bonna bakufu. Buli omu gy'ava mukufu n'eyasigadde ewaka mukufu. Bali mu kubejjagala, session ya kubejjagala. Kati ono kye huliriba abadde abwala naye butinkuuse bulala. Kati ono ali n'akyusa engoye ava kutambula. Erinnyo yagenze okuula erinnyo akomyewo obudde bwa ttumbi. Kati yasooka n'alowooza ekyokukola kyekiriwa. Njagala weetegereze munnange. Kati yalowooza ekyokunaaba omwenge tekikutegeeza ni gukuwedde ku mutwe. Musajja tabanga anyiiza ate. Omuntu obanga okoze ensobi, jjukira n'omusajja akoze ensobi naye tebamukutte, naye ono afuuse suspect. Kati waliwo distance y'amaanyi, difference y'amaanyi ku muntu alabika okuba nti bakulinako okusuubiriza n'oyo gwe walese waka n'omusangawo kati ng'ajja. Bamuyita Namugaya Angel, original names. Tulaba Snatch Part 2 okuva mu Emis Production. It's all about El Siraj Films and Stranger House Production. Kati nga mugambo waaye nkoni wange kati nga muga ki ekikulese mu ddiiro ate buzibu ki? Kyava asituka ali mu ddiiro. Kani nga muga tabu ki? Kani nga muga ki ekikulese eno? Kani nga muga nze njagadde kupeera kuwano kati nga ate nzize mu buliri ate n'obuddukamu. Amunesi agadde kumalako mirembe. Nyinza okwebasanga okukunadde wuyo onywedde kabbiyako owunya wala jinze empunya mazzi. Kati munnange wabaawo enjawulo. Nkuleseeyo owunyireyo walagiwo nange embeera eno. Ne naawe vaawo kati walagi gwempunya olw'olumu walagi si wa buli lunaku negwolyawo n'onyiiga. Keesinisa amannyo omanye abakazi balina switch ayinza okukola ekintu kale nsonyiwa. Naawe bambi ate ono alina obujiji mu malevuule bamukwata mu malevu obujiji bujja. Nsonyiwa kimutunuliza amaaso akyagala nnyo omanye ebikyala bino kikukwata awava enseko ne oba toyagala n'omwenya. Kati awulira enseko azisiba nayo bamusumuludde obuswandi amwenyeza mwoyo. Kati nga muga kale tuddeyo nga baddayo abadde yeekyanze. Firimu yiino nga baddayo mu kisenge eyabadde alabika okuba nti yeekyanze. Kakati obudde butambula ekiro ekyo obudde nga butambula. Nagambye va mu El Siraj Films nga tuli ku simu 0703415308. Oluvannyuma ennyo nga beebase
nga beebase mu kiro nga beebase. Abaami n'abakyala tugenda okwetegereza, ogenda okwetegereza ng'omuwala wuuno ayingiddewo. Kiki omuwala wuuno ayingiddewo? Omuwala ono oba kiki? Omuwala nga tayingirawo, ayingira. Efirimu egenda maaso. Anonya eki? Tayagala kukkiriza. Jjukira ayagala musajja ono akyawe muganda we ayagale ye. Ayagala omusajja ono akyawe muganda we ye gw'aba ayagala. Kati ng'atandika omukoonako mu ngeri y'okuba ntayagala kuzuukusa bonna, ayagalako omu gwe yemwenyamwenya. Ono lwamukwatako wano kubaba bamukwatako. Laba firimu. Kati muganda we bw'azuukukira wano anaamugamba ki? Omwami bannange abakazi b'ennaku zino bwe baba baataamye mu bintu bino ate nga bataamira ddala bitaako. Sebo nga kamugayitawo wangi yitawo nina muzukusa tomuzukusa kati yanguwa waliwo obwetaavu waliwo bannange waliwo obwetavulama mwana mwala kasabudde kati kalika boys follow me kano kajogera ekigambo ekimula muzukuka mama nze yama we ai tata we mazima garo hanga kati amuzukusizza lindako omunyanyazi yaenda kiboko ya uchafu konkali izoba mbwenu mbwenu omukikuru mama firimu yino wetegereze asooba ono tazuukuka olaba oba tolaba olaba oba tolaba talaba obutalaba kuno tuleeta ekizibu. Firimu egenda maaso wetegereze tunulira. Kadi firimu egenda maaso njagala olabe nga asituka omusajja wuuno afuluma. Omusajja wuuno afuluma. Omukazi yeebase. Byebyo kakati omukyala nga yeebase nga bw'omanya akabugumu k'omusajja kalina fashion gye kwongeza mu bulangiti n'owulira nga byeweebase obitegeera. Kati agenda okulira akawewo kajja kyava asituka. Omusajja alazeewa, omuwala yasituka. Firimu yino omukyala ng'asituka ng'aggulawo. Ayolekera mu ddiiro, agenda otuuka mu ddiiro. Omwami amanyi ozuuka najjanywa ku mazzi, kati yamumaga tamulaba. Omusajja obasajja naye kati naawe ekintu kino lwaki okikwatagana bulala bw'otyo? Omukazi ajja tugwamu obadde ndi naawe ne lwaki tokkuta? Bagambye nti mmere obawo bwejjagala fudde. Omukazi yeetegereza ki? Bana ekiki okola ki? Just chi. Kati olina buzibu ki? No. Do I look like one with a problem? No, please, I don't have. I'm okay. I'm okay. Seriously, I'm totally fine. There is nothing wrong with me. Kati okola ki?
I was only tugende kumbe eno gye banaabira gyalese lusiruwala kikasi nekanakwa ono nno naye simu yaye mukakaalukanyi amuleseeyo simu yaye mukakaalukanyi efirimu egenda maaso njagala weetegereze tunuulira munnange omuwala abadde ayagala mwanguya mbiwulira babyogera akasigiri lwazi kasagazi kasigiri kyetaaga kukola lisaaki y'amaanyi ku bintu bino kasigiri kasagazi tetumanyi oba nabo bulwadde bumirirwa empeke kuba omuntu engeri gy'ozuukusa ate oli abadde yasiibye naawe akawungeezi konna naye okubeera weefudde mutakutta omwana obuwala kiba kiki firimu yeeno kaakati olwaleero omukyalo ono ali wano kati bamuleetera ekyokunywa ono gwe bayita Mariya Kalyanga ageeka bamuleetera ku kyokunywa ye mukyalo omukozi gw'alina mu nju mukozi gw'alina wano njagala weetegereze tunuulira tutuno kakati soda nyogoga firiji yaganye okubeerako swiki kati amasanyaze gogasasulire okugakekereze firiji gyokekereza okunyogoza ebyokunywa go wagigula n'okitunulira amatama galinga okubunduka kyagala bannange ono nno omukazi naye simu yombi mulwadde tasobola kukola kintu kyonna n'akuviirako awo buli kaseera aba alina okunoonya kaakati yakola nga mugamba njagala ogenda ongulira ebizigo lisiti ngiwandiise kapapula kali awo ku kameeza ako n'agamba njagala otwale ebipimo oleete ebipimo ebituufu kuba nja kutuma ebizigo oleete birala singa oleeta ebitali byebbyo ayinza omutuma ekikebe oba tugeze n'amuwa ekikebe n'aleetamu birala muntu omutuma mwana mugimu n'akuwa sleeping baby ate ng'ono tali redde kufuuka gwedde awo weesiruwaze owulidde kati olinda ki genda oleete ebizigo nze siina gasiiwuuka mulembe gw'abakazi kwefaako nyirire ensekuko wekuyayanire osiiwuke ensekuko wekutabukire tugenda maaso ne firimu ngadde mu ntebe yeebaka amutumye ebizigo ono omwana oba bamuzaalira mu slow motion eyo yentambula gyotambula ng'ogenda nnyabo obadde amanyi wagenze nadde obadde okyali awo otambula simanyi ono bamuzaala mu kkovu alabika bamuzaala mu makovu kati ng'amugamba weegendereze mu kulya kw'oli omwo bwe bakwekukuleetera okubebbera toyagala kutambula nkutuma oli awo obutikamatamu kirabe ye Sokoola yamutuma kawungeezi firimu egenda maaso lunaku lulala njagala olabe kati munange bwamutuma waliwo yeefudde komando mu kompawundi wano tugenda okwetegereza Banange I'm so happy like you made it Banange you always make me to you okay follow me omwami atanadda naawe nagamba oli wa musanvu oyo tabagenda kuddira waanaddira nga weewaabo omusajja ono bannange obwenzi buno obutawumula bwina engeri gye buleeta eminoko bweba omuvubuka ono bwafubutuse ali wanaateeze bannange okuteegera ku kkubo oba kyandibaddeko ekirala kakati kumbe agenda okwata ekkubo yeeyongereyo abaami n'abakyala omukyala ono gwe waka mukazi we afuluma mu nnyumba ne muganda we buli awo bwonna butonotono buli awo tebutegerekekawo obuteeka mu kasenge ejja buyitamu naye omusajja ono bannanga afuluma atya nga tatugambye afuluma atya mazima nga tatubuulidde nti alina waalaze kikolwa kyakutujooga bujoozi
waliwo ekigenderera kye tutamanyi omusajja ono yeeyita ki afulumye ng'ali ku ssimu bamulinda talabika omusajja kumbe ayina waali kati baatunulatunula nga tebalaba abasajja b'ennaku zino kiki naye ddala omanyi tudde mu nju kiki nti tudde mu nju munnange nga bakwata kubo kudda mu nju omusajja alazeewa kumbe oli agenzeewa agenze mu lutabaalo ayina oluyira lwagenze okubabula agenze kubabula luyira kati ali eno omanyi oluyira olutandika mpola obanga lwoyinako endagaano kati ali eno ayo naye ebintu byabakyala kateka kuluma bannange omuntu okweteekamu ebyuma bwenkali eteekamu ebyuma n'olyoka weteekamu ebyuma kiki bana wabula ekyamazima ntidde kiki kati nga mugamba tuli wano wa musajja kati nga mugamba omusajja gweyogerako olinga namugamba abasajja baga akasajja katono kanyumira mitala wa mugga wulira yamukkiriza akaka kanyume yamugaa kange kanyume oli naawe omulaba sekibotali awo bamuwa eŋŋoma akuba eŋŋoma alerandere musajja kyoyo kyobala ewaŋŋamba nti gwe olina amaanyi amangi neŋŋamba amaanyi go gabeeko we gannyamba gange ali buzibu gajja kuyamba amaanyi gajja kuyamba ali mumaka ga musajja kumbe omusajja gwe bagamba esekibo tewuuna akomawo ono gwe bayita Obedi Kagwoli gino names akomawo jukira naye atawaanya nnyo owoono omanyi oyinza okutinkula mukazi wa muno gwe n'olowooza nti ewuwo tebakwate ku omusajja wuuno akomawo bali wano olaki enkulaga kiri anyirira gwe atandise obukodyo anoonya okwongerayo oluge bannange kyokka you making me too nnyo amanyabo genda okuwuliranya akutte ku luggi mama bebi kulikayo Obedi Kagwa omukyala nga amannyo Simairo si yakuseka ndaba Simairo ategula ntegule what's really going on I'm so excited that you back on time kulina nengane mwami wange wakomera how are you Simairo ngerimu ebirungo kumbe waliwo ali mu kateni manju oba entebe zino tezituuka ku kisenge bannange gwe wenna agenda okukola obwenzi naawe olina okwetegereza kirozo bulungi kebeera kirozo onoojja mu kateni muyingira amaka g'abasajja temujja mu kateni tojja wansi essajja liirino waliwo kyebayita sajja lya bene tugende mu kisenge nti nyala kunywa ku mazzi tugende amazzi oganywera eri ayagala kunywa mazzi bagenzi Allahu akbar kabir Allahu akbar bano bayingira ekisenge kulikayo mukwano nvuddeyo nga bayingira ekisenge bannange ku nsi ya Mukama eno tyabakazi muddiira ayinayo omujambula amulese mu kateni ng'atandika kuleeta mwami mu kisenge asooka amuweeweete ng'atandika muweeweeta efirimu egenda maaso weetegereze tunuulira kati ng'amugamba naye waaye kati yeewunya omukyala leero engeri gy'amulabiriramu si ya bulijjo leero musanyufu ekitatera kusangika mu maka wano buli wadde ewaka asanga kuyomba kulwana ebintu ebifaananako bwe bityo kati ng'amugamba nti munange bw'otera okunkwatakwatako olumu mba mpulira bulungi kati ng'amugamba era kyekikuyombya kukwatako kati nkukwateko ndowooza leero ndowooza koteko emirundi egiwera kuba luli nakukwatako enera n'osigala ng'oyomba kati ngenda okukwatakwatako olaba we nkukwatako wano mu kyenyi neera nkukwatako kyokka okukwatako kumbe ono yamanya bamugulidde obudde
kebali eri mu kisenge kafulume kati afuluma aba afuluma ogenda okulya waliwo ayita ate emiryango yasooka n'atagala buli wadde tajjaawo awulidde wali wajja erweru nfudde leero bandidde leero mpedde ate ono ani akomawo yawulira nga azirise sooka olindeko ndaba bubi ndabika siraba bubi bajja kunvuma kya butaggalawo manyi boosi wange ayomba nnyo nvuddeyo ne siggalawo ekyo kiyinza okunkubya empi zamuluka kansibirewo ddala kuba manyi teryadda bweru baluwaawo okuggalawo mukozi leero yaliko lubaale akola nnyo n'ekisumuluzo n'akijjamu ali wano omusokola buli kaseera aba anoonya bukakampa mu nnyindo kati n'asulawo ekisumuluzo ajja kuyomba kankimutwalire olumu aba ayagala ogendako ebweru ate bwenkirekawo kumbe bino byonna birina embeera gye bizibuwaza basibyewo ekisumuluzo bakitutte ekisumuluzo maama wulira obujiji mpulira kiboka ezitali zaggalamira awulira ekiwato kitandisa omutujja Allahu akbaru kabira nfudde maama nfudde wowe nfudde yaaye maama ani ajja awulidde ajja omulala awulidde ajja oba mpulidde bubi ali mu nnyumba kutiguka abaami n'abakyala kati nga mugana emukwano kati nga mugoba tuzaaleyo okukaana naawe tuzaaleyo akaana olumu kayite ku taata olala kayite ku mami lwaki naye kati mpulira maka muno mu bulamu okaaba kw'omwana amaka agatali mu miranga gya mwana nago essanyu temuba kati ate n'amaka nze mpulira bulala nzenna abaana banzitooweredde kyokka tetubazaala lwaki olyawo naye toyagala abaana kubazaala nze onsobera batakika kiki kyokka abantu balina abaana naye ffe tetulina baana nedda fukasinga linda nkyagala kugulayo akamotoka kati wayagulayo kamotoka mbe omwana olumuzaala n'avuga emmotoka oba n'omuvuga kati bannange okuzaala omwana kikwataganira bano okugula emmotoka lwakuba munange abaana b'ennaku zino mu ddwaliro bakugula buguzi ogenda okuzaala omwana mu ddwaliro obanga asuubudde bbiri otandika bizinensi owulidde kati buli mwana azaalibwa olwaleero manya nti olidde bizinensi firimu egenda maaso kati ng'amugumya kati nga mga akamala okutere bino byonna nno byakola ebyokwebakira mu mulimu guno omulimu tuba tuli awo kiki ate wangi ebizigo bibino mbireese biteeke mu ddiro nzija ne balansi wange muteekaawo kere nkya nti wamuguzeemu sitiru waya negwe buli kaseera muba muyomba nedda oyo omwana atambula nga alina obuyinja obumufumita mu bigere n'omutuma tavaawo bambi kintu kimu kye nazuula mu nsi muno Katonda ono Namugereka erinnya lino eryokuba era Namugereka erinnya eryo Namugereka ddene yo yakugerekera naga nti gwe bana amagezi matono bwatyo bw'aba agerese naga nti gwe omuntu bano obwongo bwa nkima kati kyatula mu ntebe ne kijjukira nti baazi kigaana kigenda okulira empizi kisiibwa ku matama ne kituula wali munnanga abantu abamu ng'obwongo baabatolerako butoolezi abeerawo nga yeeyisanga mwana muto ate nga muntu mukulu kyova olaba omuntu yenna emirembe gye mu nsi muno obwongo bwe n'omukisa gwe kikulu kati ng'amugandi kamala okubugumiza ku mazzi g'okunaaba awulidde tovaawo nzija amala okutereereza tovaawo nzija firimu
wano woba osigala owulidde kale kenzije amugamba okusigala namugamba nkulinze gwe Obedi Kagwa Ageka tumujikira mu filimu nga Streetwise tugenda maaso ne sinema njagala weetegereze mukazi agenze muteekera mazzi ga kunaaba wabula bannange ali wano alinda naye okulinda kwonna siganye tulinda bano baabano kati nga mugagwe bakabudde ki uliriza nadde nkulinda nindako ki simanyi oyagala kulya mmere kati lwaki tugenda kwebaka otudde wano oli musezi omuntu genda eri webake bane oyagala kutuseera simanyi olinoonya kudduka oliko ebitambo ebigaana okwebaka n'otunulira ekintu nekikutama butami tuviire ffe okitegeera amagezi mu lutwe ga bulamu firimu egenda maaso tutumiddeko mwenna abatula ku firimu zaffe channel yaffe eya VGM official abalaba firimu zaffe nga sinzidde wano mu Uganda nammwe banyina ffe ne baganda baffe abagenda okunoonya ettooke bwe lw'amayanja kati bamuli bubi kati tambula batumiddeko nnyo mwenna tiimu Dubai tiimu Qatar Abu Dhabi firimu egenda maaso kati akigobyewo atera atolosooli muno mbadde manyo banange obeddulu yita wano yanguwa wasibe kati kyavadda anoonye ekisumuluzo amugulira ayuze ateresa ekizibiti kye wano saawa yonna poliisi bwekisanga ekizibiti ng'amugulira yanguwa naye ŋŋenderaawo nga tompadde haaga naabadde bane musajja gwe wamalevu fuluma omusajja genda tunulira gulirayo naye amazzi tegannajja naawe bebu oba omuyaye wamalevu obwenzi bumuli kumimwa kiki olugi lubadde luganye olugi lumbe lugisi lwe lubadde luganye nedda luleke ndutereezezza lubadde lugize nene ngamba omwana ono lwakyaliko tokudingiza olugi ndusi fudde tamulaba bannange era ajja mmanya ava eno nfudde bannange omwana akinkoze lunywedde tofaayo ndutereezezza oli bulungi nedda just mutwe gwe guntujje kiki omize ku panado nkuleetere ayoke I'm fine baby I'm fine anga olabika nga atali fine but I'm fine kakane kumba ayina omugugu gwe yeetikkudde essaawa eno tugenda maaso ono lwadde ewuwe agenda okuyingira mu ewuwe nga bamulinze wano we bamulinze efirimu egenda maaso olujinga temwasibyewo ate tukusibireyo gwe ali ebweru ye nedda mbadde nsobola okukonkona ovaawa ye awano obadde oli luddawa lindako nga ndabanga atateredde kati nga mugamba olaba nina wenzija obulungi omukyala oba ataddemu no walagi wabula bw'aba walagi nga mugaso okondeke bw'aba walagi eno mandule kati nga mugamba mu nnyumba muno ntwalanga ki ate ekibuuzo kyombuuza tabuki omukyala atabuse omwami ava kutambula bannange waliwo ekintu kye bakulaga nga mutuufu omuntu yafulumye obudde bwonna n'alwayo ekintu kino nga si kya mulembe kati nga mugana kyesitegedde ogambye ki kati nga mugana naye ndaba otandise okunyambuka ombuuza gyenva kakati oyina kumbuli wamu wemba ngenda nina kusiibulanga busiibuzi namugamba okomawo saawa 7 toli mufumbo ssebo kyogamba ndi obufumbo okomera
Nedambu ate simanyi nina okwegayira buli ng'emba gaye bosi wange ndaze wano. Omusajja ssebo yeekyanze. Ssebo wano ndi musajja. Tulina kumanyira nnyo kuŋŋamba gamba bw'ate ovaawa bw'ate olagawa kati mbanga omuntu agenda ne mpandike nga baluwa ekusaba okutambula. Wano ndi ku poliisi. Wano nze nnyini mumanya wookoma munange. Tebakuwedde embe n'olikozesa bubi ate bannange omwenzi abatayagala mwendako. Omukyalo ono luli ava mu bwenzi naye kati awulira afuno aludde ebweru mulamu n'avaayo. Tunulira kwatagasi. Ulira ekibiriti. Allah abantu balina obusungu. Omukazi waka alina obusungu naye ate mulamu obubwe bulala. Yogera gy'ova nja kwongera. Bannange olabe kyakoze. Muganda wankubye mulo nkubye ngwongera sebo otandika okoma zino zonna ono yatunula butunuzi amanyi bamulwanirako. Kumbe ku incident gye tulaba wano mulamu yandibanga yerwanira kubanga yasinga okwagala ono bwano. Njagala weetegereze firimu egenda maaso kati nga bamubuuza bw'oba toli musezi nti budde buno oba ogenze kwetikka mirambo oba ovaawa gwe omusajja omufumbo ng'ewaka wabayo obuvunaanyizibwa mulimu kyogwo gw'ovaako ekiro mu ttumbi n'amugamba ekyo ojja kukinnyonnyola bannange naye lwaki otambula bw'otyo sebono ayogera nga awolereza muganda we n'okutula muganda wange omutima otambula ozunza amalevu ago tujja gakumamu omuliro. Sebo obwedda tukunoonya otugambye nti obadde eri ng'otulaba nga ali ku ssimu abadde ebbali wali nga abalaba n'otulaba nga tukunoonya n'otatuyitaba babula bannange kino kinsuseeko musajja gw'obulimba bukususse. Nze saategeere nti nze gwe munoonya atandise okukakkana kati nga mulamu omanyi bulungi ontegeera nkwate ku swiki ndeete kyendeeta nedda totandika ebyo mulamu yamugamba tokola kintu kya lugambo ekyo naafazaali onkuba n'ogenda nyongere empi akakkanye kati yamugaani nkoye n'akamanyiro era ngenda sula na muganda wange bannange tondeka kusula bw'omu jjukira eri avuddeyo akyamuse bano ne bayitawo mpaka mu kisenge bagenze kusula babiri ono bo bwe benda itisoke ate gwe bwogezaako musango ne gugejja bulala. Musajja atubyamusobera asobeddwa ewaka ne mu kibira omukazi amutabudde wabula awulira abuguma oluba balukyamusizza ku ngeri nkambwe ennyo. Kiro ekyo nga kitambula firimu yaffe egenda maaso naye bwakwate kubo ne bukya ku makya. Kiki ekiddirira nga bukedde ku makya? Kakati we bwakya ku makya omwami oli mulirwana akwate kuba ayitawo agenda ku mirimu gye. Oyo agenda ku mirimu gye kati sebo omukyala yamukolera surprise amwerekerako. Bakyala omanyi abalina laavu omwami bw'aba afuluma amwerekerako amusiibula kati ng'amugamba nkwagala nnyo nagge bamuyita Obedi Kaggwa original names. Firimu gye tulaba nagamba emanyikiddwa nga Snatch. Tulaba part 2 weetegereze. Okay, babe. Kati ng'amugamba baby tuuka bulungi. Kati ng'amugamba njagala obeere bulungi munnange. Siiba bulungi. Kati ng'amwereza akanywegero. Kakati ng'amugamba weeraba. Mukozi ali eno ali ku mirimu gye. Ali ku mirimu gye omukozi. Ali ku mirimu. Kyavajja ne yeetuulira wano. Mukazi wattu bavuma ono naye ku lw'okuba naye era talina busungu kwega baamuzaalira ku migogo oba baamuzaalira mu bitooke bamusanja ensi talina galeekaana naye anti bwe baamuzaala baamugundawo bugunzi. Kati omukyala kyava atambula nga ddeeri ono gwe bayita Maria Kalyango original names oba ageeka. Firimu egenda maaso nagambye tuli ku simu 0703 415308. Kati ono nga dduka yeeyongeddeyo
naye olowooza yagenda ku mulimu nga yaweta dda mmanju eri mu bamulirwana. Kati ono aba atudde wano bamuyita akaleekereeke. Sebo oli eno oli mulakizala oli mukwota kasana. Kati nga mugasooka olindeko wano wajja kuwummula oba tayagala mulaba nga awummudde. Lwaki obeera owummula tolina byakola oba omaze okusiimula enjuyo z'engatto towummula teweebaka tolina buweerero. Namugaa naye gwe kati ng'amubuuza naye gwe ndi lwonaaba tokyusa ngoye engoye zaafuuka ttatu ku mubiri lwaki naye tokyusa ngoye lwaki nina ngoye endala nze nnyoko omusaala gwenkuwa ndyoke nkugulire n'engoye yamugamba manya ku mutwe gwo nti obunaku bukujjudde n'amugamba nti obwanga oyina engoye bbiri olwaleero yambala luli woobaddemu olunaaze kiro zisule ku waya tojja tuvundako nga tukulaba otuwunyeko tubiganye tojja kutuwunyako nga tulaba. Kati ng'amugamba nze sigenda kutambuza bigere firimu egenda maaso njagala weetegereze tunulira. Abakozi teboota kasana vitamini mujagaza ki ey'omusana bawusigaalo ojjawo olukusa olufuna vitamini ey'omusana vitamini K oba D oba C. Situko gende obonebone wajja kubonaabona ebyogamba nti mbabonaabonera oba otudde oba olina gwobonaabonera genda obonebonera abe wammwe kisiriwala nnyini nagundi gwe saagala kummalako mirembe ate nja kumalirako obusungu amuyinako obusungu jjukira eggulu yabadde agenda kwefunira kya omwami n'akomawo. Bamuyita Maria Kalyango original names katulabe gye bigwera firimu yino kaakati ono omwami asiibudde mukazi we ne bannanga akabbinkano kali wano asiibudde mukazi we agenze kola kumba oluwese azze eno wanne ali mu kulingiza olingira ensi ali mu kulingiza wa neighbor bannanga abaami kale okwendako okusajjalaata kwammwe naye wano we kubatuusizza okusajjalaata abaami kubatuusizza wano ate bwekuti omuntu okuba notandika okuswama nobanga omuyizi ateze mu lutuula kati mukazi we ali eno ayomba na mukozi ali wano ennyumba yajerongooseza mukozi kukumalako mirembe kati sente oba omuwaza akimazima n'omuga alongoosa ennyumba n'esigala ng'erumira kiki naye ekiri mu bantu ayomba ennyumba erumira ate nga tayagala kugisiimula nti omukozi balina omumusasula. Weetegereze katulabe firimu yiino munnange weetegereze efirimu egenda maaso katulabe yeebuuza ekiwala kino gye kyakulira Kasiya Mondo. Omwami yakavaawo nga yeetuulira wano ng'akwata essimu tayagala kukola kintu na kimu naye n'omukozi gw'ayina abeera amwogerera. Kaakati munnange tugenda okudda eno musajja mukulu akeera okuzuukuka omukyala ali wano ali mu kutereeza nviiri ze ali mu kutereeza nviiri omwami atandise omulaba ng'ekyennyinyaza musajja wattu ng'atuula nga mugamba wasuza otya eyo maama ndi oli otya nange ndi awo twasuzizaayo kukulya anti eggulo natuukidde mu ntalo nga mugamba kaki kootegeeza kwe teriyo kantu konna ali mu nviiri ze tamufaako bagamba nti omukazi nga yanyiize sula bweru
bannange n'omusibe naye bamuwa n'omusibe bamuwa ku mmere wadde mumpisanga musibe mu nnyumba eno naye muyina okumpa kukulya kati nga mugaje wabadde ekiro tebaafumbye luddawa omuntu ayinza okwogera ekintu nga kale akukema naye nga kituufu wajja ogamba gye bataafumbye bannange nakugamba nabadde wali naye kati ogamba nti mu lujja bafumbirawo emmere namugamba eri gye wabadde teyabadde mukazi ye tafumba wandinvudde nako gwe nno ye nno munnange mukyalo ekintu oba ekikutte bubi ate namugaa kati olinga yerabidde omulimu ogwakuleesa wano omulimu ogwerabidde ogwakuleesa wano gwaba kyabuvunanyizibwa firimu yiino firimu yiino wetegereze kati kumbe ono ali eno baawe kaavuddewo katulabe baawe kaavuddewo katulabe kati essimu ng'egyevuga essimu evuga bagikuba ng'agituga ennamba eri bize kati ono amulaba naye kati mbu obiipinga bizinensi ki omuntu n'agamba waliwo bizinensi ate n'akubiipinga wa teweebuzaabuza mukazi wo yakubira akugamba emmere eyidde alabika ategedde wasuze enjala naye kati naye mukazi gwe lwaki obeera omufuuteekako ebigambo otyo n'olyoka onteekako ebigambo nompayiriza lwaki obeera onteekako ebigambo kati esimu ogituga butuzi sinatuga simu agituze bamulabye ng'agituga naye gwe mukyala gwe weetereeze n'atambula nga ddamuli kati kumbe noono alemeddeko awulira omutima gumuli bubi omutima gumutta Maria Kalyango original names tugenda maaso weetegereze neddamu ku luno teyagituga alo ayitamu mpaka emmanju banange oli otya munange wani wasuze otya nkwe nange gyendi wasuze otya gani nga mugadi bulungi kuliko ekiro kyajjo banange bakuyiribiza nkwendi nze nabadde manyi ennaku zange ez'obulamu ziweddeyo yabadde amanya ennaku z'obulamu ziweddeyo kali nga mugani omwami taliyo oyagala kuŋŋamba ki wayi nze nabadde manyi kaweddemu ono ali enaaseka kaakati no yamukubisiza amameeme nono naye kennyini wabula abakazi balina omutima yakipinze kalmu omwami ng'akomyewo obutalagani waliwo ekitali kya bulijjo wabula amameeme gasoose mukuba bwe yabadde yeesesaasesa kyabadde massive kali nga mugaki olina okumanya nti kyabadde very massive olaize nakyagadde ekituufu ekyabaddewo kyabadde kikanga kulekerawo kirowooza nga mugasinza kubanga ndekerawo okulowooza ku mbeera gye twayiseemu naye naawe saba oli komando kuba alina engeri gye yabuusa okuyingira kateni bannange ng'alinga munya mu ssubi kati nga mugaki ekiriwo kati nga tatandika omuga nti omwami yakagenda kati nga muga nina kyenteesa kwendi kiteeso ky'omutali miggo kati nga ŋŋamba kati agala jje amugambye mbu kukutayo ogufemba naye abakazi bano bana yamugaa kukutayo ogufemba amugambye akukuteyo ogufemba ndabanga amagye tegaliiwo kweri kaakati ebyo bitadde ono akukuta
n'oli akukuta. Ono firimu yino omusajja mbu taliwo yagenze kati ono naye abala eno kati ng'amugamba yitire manju. Ono ali ku sayidi endala ey'ensonda kati ng'amugamba ate omukozi taatulabe sebo kyamugerera olugero obutiko tebunajja ate olonda bijanjaalo oli ku maddu g'ayina nga muganzija bano banyimye n'ekyenkya bannange ng'amwesunga bitya firimu yiino jako essimu yamaani ngadda munda kaŋŋende n'alya ku kabalagala w'okumudaala gw'ate omuntu n'obeera ewaka n'obanga ataawasa bantu ne bakumma emmere bannange basajja ky'obola atubonaabona kaŋŋende ndi empuuta ewaddaani ate naakola ki ngenze ku mpuuta afuluma yeeyogeza alabe oba waliwo akanyuga ejjinja musimanyi mu njuki afuluma firimu yiino mulirwano abantu awana abasinga basiba mayumba gaabwe afuluma kati yalinga agenda ku geeti kumba abala laba obuyaye mu bwenzi laba firimu omusajja omukulu ayina n'ebirevu bannanga obuyaye ennaku zino bukulira bakomando bokka kati n'ono naye alindidde wano abadde awulira eddoboozi eritolotooma erudda kyava amukubira bannanga ensanyusa okulaba naye olengera okuwanyisa kino kikuyigiriza ki ojja kulowooza nti oli ku mukazi wa munno bba kumbe naye oweriba muli bubi wulira okutowolokoka laba ekiri eno wange okolindeko anti mbadde eri tebandaba neŋŋamba ŋŋenda ku mulimu naye neŋŋamba n'agendera awo nga sifunye wadde akafuba neŋŋakanzi gye nfuna akafuba kati mbwe ekimuleese kafuba kati nga mugawo ogenda kukola okakasa namuga lwaki ogenda okukola nga ndi wano ate nkole ki n'omusajja taliiwo yamugamba Malevu taliiwo kiki nti mpulidde agenze ayomba jangu ogira okiggala ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge omukyalo wona aleese maka ge kati ne Malevu naye ewuwe neyiba gye bamutwala jangu tugende naawe taliiwo Malevu Malevu oyo atutera okuba enkyukira nadda ndaba nnyuka mangu taka enda nawe nva mu ebyo mu bintu ebyo mazima oli mu bintu byakwekoza ate ng'obudde tewali kati tatusange Malevu kakasa tajja tusanga Malevu tatusange tasobola baasi tugende kati ekigiri eri kyekiri eno ekiri eri kyekiri eno nagambye yawandikiddwa Elsraj efirimu egenda maaso weetegereze kati munnange abayise manju baabano basooba essanyu libatta obusi omanye ekintu kino kyagenda wala kyangu mu kisenge direct kwendisa okolindeko tugende mu kisenge nga tukyanguyizza bagamba gava mu kulya yangu naawe tusooke tugire tunyumyemu katono wano omukyala abadde amutwaliddewo mu ngwala kirabika ono wansindika njake kati eri bali mu ddiiro ono bamuyisaawo engato yayingira nazo bayinza okwebuuza zaani ogambye ayina gy'alaga kati zo nziteekewa so nseke eno naye bannanga obwenzi eno saitwani nnene kubanga omukazi akuwunza atya najja akwetika mpaka mu kisenge kya bba kati ng'amugamba omanyi buli njo neebuuza kyekikunyiriza kumbe ne wasula si wabi bannange wagonda bulala toyinza nakubutaba lususu lugonda olususu olugonda kikulu ekyamazima ogenda kunzisa kyeŋŋamba bagenda kuntema ebijambya kubanga naye waayi laba ekiri eno kakati baali banzise luli
gwe baali bamukwatidde yawona luli akatego bwakomyewo ty abasajja kati ekiriwo ekyamazima luli bantwala sirina kyenkoze kuba nange nkirabye tusooke tugende mu kisenge afazali niwe zibe eddakiika 2 endi kale 2 tegabe mabi kati kino kiri eno lwakuba ebigambo yakikakati wambadde ngamba bali wano ogambye adda sawa meka sawa meka ajja kudda lwaggulu sooka nyongera akafuba maama ye ng'owunya bulungi basuze bano baba bagenda mu kisenge kiki ekiriwo omugambe nti ebipimo byonna bibadde biwedde kuba amasanyu go gabaawo naye n'abagayingirira babaawo omugambe omukulu nti nzize twogera byonna anja kulaba wuliriza mu kugenda abantu si bangu wuliriza bebi kyensi beeri opanga bapangula naye nja kubankomawo katonda wadde beyali apanga babipangulula ono yawuliranga ennaku emutta omukozi akomye oba avaawa kiyingirira ddala mu ssaawa etufu naye gwe musiru gwe wabaakirwa kitosula wamu omuntu omukulu nga bw'aba lwaki obedde otawuto bwe tewebakakomisana tolinawo owumulirako tolina ku mboozi walala ne lwaki omuntu ayingirira emisanyu lya munne munne agenda okufuna essanyu lye bw'oyingirira omuntu agenda kusanyuka nojja agenda kusanyuka nojja nelwaki oyingirira banno mu gutwe guno yakikuba babayingiridde yawulira nga ayagala kaaba mpitaako genda kasiya bannange kati yamugalira mutoyi muntu ayingirira bannaye asaana kugalira nokitunuulira n'amaaso ne gakuluma ennaku emuluma abadde amaze okwokinga amasasi gabadde mu tuli gange emanduso yeebulako bamugalidde asibe mutoyi nyonta bwe muluma ndowooza ajja kitegeeramu omusera nenno nakyo bambi kiringa oba halinga bwenebye kiringa ekyawe ne bamukko tetumanyi oba waya mweziri bulungi waya zagenda bambi firimu ye negenda maaso njagala wetegereze nagambye okuva mu Emis Productions nga bulijjo ojja gisanga ku VJM official YouTube channel yetu kujjukiza okusubscribinga commentinga sharinga muntu ali mirembe gye misanyu eyo n'omukusiru najja nayingira mu ssanyu lyo maama omuntu tasanyukeko mu nseene yaba tasanyuka noyiye essanyu lyo ne baliyiwa essanyu lyange aliyiye stupid aliyiye gasiya buloolo nayiwa essanyu lyange awulira afa awulira gwawo awulira bubi Allahu akbar maama nnyabo takirabanga yamala akiraba takirabanga yamala akiraba kakati batuga tujja jjongererako wano ono abadde ali eno tannakwata mu kibya jukira oli yagenze ku munyago bamugobe tafukwasizza kati alina kuddaka oba yakomyewo nze naawe bwe tujja okutandikira anti Maria Kalyango bw'abadde kyekitundu ekyokubiri ekya Sinach tugenda bwatu bafuna ekitundu ekiddako ekyokusatu sobole okumanya oludaba gye biggwera tubaagala nnyo mena abatugoberera abatwagala temwerabira okusharinga n'okusubscribinga kikulu abankuumire